Suzan makula ex we amwanda malusu saagala kumanya songa ate ye Mukasa mbidde alabudwa yo ewa taata wa TikTok mina maziga gokka bannange temutya bufumbo Vivian Tendo wuuno ye omuyimbi Rema ayongera kweriisa nkuuli butereevu mukwano gwange awomba nkwaniriza kujika media ensibuko y'amawulire era munnange sigenda kulonzalonza ntandise n'omukyala Suzan makula ono yenga gamba ebikolagana ne ex saagala kumanya oyo mulabanga kicupuli eky'emitwalo 5 oyo mukyala Suzan makula munnange awanda lulusu eriba ex butereevu kansoka tenkuwe ka video kano ate tuyongere mu maaso. Wange yampezako message mbu yafunye covid nali ngenda muddamu mubuuza amaye doctor ndi musawo oba ndi vaccine I ignored X yali X kikaki wakiyisa tebiri mu bika oli X what is batugaba X bonna bafa no tekiriko oba kikaki oba kikaki X is X naye mama makula ayinza okubanga gwewe kagwamanyi gwategeera gwajjukira ndi wa ministry y'ebyabulamu kubanga oli mukyala musumba omusabirako oba n'omugabo nange ng'olabye anti si mu church nsabira abalwadde ba covid nali nsabira abalwadde ba covid kakati eyo gy'oli tagenda kunokola yajje akukwate nali seetaga kwogera linnya ne maaso ga Katonda nasabira buli mulwadde wa covid kati message bwe yajja nengamba ali omulwe nasabira nonga ati munnange ng'olabye katusabe katizibiri tusabe may God be no I'm serious let me tell you ensonga lwaki abantu bangi bafa ensonga lwaki abantu bangi bafa people commit suicide kubanga agenda n'alowooza mu bwongo bwe embeera eno gye ndimu ani asobola okuntegeera gwe nsobola okukubirako mukwano gwange oye mukyala Suzan makula ye agamba ex ne wamukubiranga mwana tu mulwadde muyi tayagala kumanya ex aba ex ensonga gye neebuuza kituufu oba si kituufu singa ex wo akubira nga yeetaaga obuyambi amazima ga Katonda kyetaagisa omuyamba oba omuleka bulesi munnange n'abonaabona anti munnange omuganda agamba nti akadda nnyo makasa tomanya oyinza okumuyamba mwana tu omutima ne gugendera awo so simanyi oba makula mutuufu oba mukyamu naye wadde mbogenda mu comment section nontegeeza gwe endowooza yo mutuufu oba mukyamu ex wo asaana n'ayambibwa nga yeetaaga obuyambi oba omuleka bulesi n'abonaabona nga bw'ali butereevu ewa taata wa Mina masanyo maziga byokka munnange taata wa Mina yakulukusizza amaziga ng'omwana we bambi bamuteekako empeta era bano bagenze mu maaso omwana tu ne basayininga certificate zaabwe mu bulungi ne mu bubi bakubeera bonna mbadde nsaba ate mbayiseko mu vidiyo zino ate tulyoke tweyongere mu maaso. butereevu ebyo ebimu nange ku byabadde ku mukolo gwa mwana muwala Mina n'omwagala we Avieta bano bakoze amawulire ba TikTok boka be babadde eri era gwe eyabadde ayagala okulaba ba TikTok ab'enjawulo omwana tu wandirinnye eddene n'oyingira effort wabadde ogenda bugenzi 40 ate newerabira gwoyo gwotalabangako mu butuufu ye Avieta agamba Mena the Queen mwana tu ye sindalera we tomuleetera balala mogoleka bayi abana bakuluku bapimire ko bali wuli bali za updates bali kunjagala mwe bali kunsabira twalize mmena kodampa nagambye bano bonna ba TikTok era bakikola bulungi nnyo nno ddala era nga omukwano gwabwe guludde basooka kuba ba mikwano awo nawe ngambira gwe mukwano gwange lwaki ogwa mukwano n'omuntu atali mukwano gwo manya buli kaseera mugenda kusika emiguwa temugenda kuteera mu bufumbo bwammwe naye sooka obeere mukwano gw'omuntu omutegeere otuuke okumugamba nti akutwale mu bazadde be nga mu butuufu muli kimu. ye bibe cool alabudde Mukasa mbidde jukira twakava mikolo gy'omwami Mukasa mbidde gwatagiraba nsaba olabe ka video kano ate tugende mu maaso. Prodigious, stellar, splendiferous,
ankedole oba supercalifragilisticexpialidocious kati kangome ku ebyo naye ebigambo biringa 18 weebale nnyo ayi munnange yoyo mwami Mukasa mbidde ate nga kikwasaganya ne mukyala we wabula omukulu byebekulu ono avuddeyo n'agamba nti mukulu ssebo kuuma omukyala oyo ng'ekyatika. Era ono agenze maaso n'awa Mukasa mbidde ekizampo n'amugamba nze olaba Zuwena wange akyalinga we namusanga tayinaako kamogo konna, so mbadde nsaba omukyala oyo mukwate bulungi. Naye nga mu butuufu w'otunulira ba celebrity abasinga bayisa bubi bakyala baabwe olw'ensonga beegulumiza ne balowooza nti bo bakabi olw'okuba abantu babamanyi nnyo, so bakyala baabwe ne babayisaamu amaaso. Tusiiba tubalaba babakuba wabula Baby Cool osana credit for that. Okumye Zuwena kirungi nnyo ddala n'olunaku lwe yasalawo anobe wavayo n'omukubira oluyimba era nadda n'afumba, ekintu ekiraga nti wallahi waliwo bond eri wakati w'abano Baby Cool ne mwana muwala Zuwena. Era musajja mukulu ono agenze maaso n'amwaniriza mu Baby Cool and Zuwena World n'agamba balina abakyala abalungi babalabirira, ekintu ekirungi nno ddala. We tweyongerayo maaso mukwano gwange omukyala Vivian Tendo ono avuddeyo n'agamba abayimbi mwenna temutya kuwasa. Ono agambye nti abayimbi abasinga batya okuwasa olw'ensonga obwagazi bwabwe eri abawagizi buyinza okkendeera. Wabula agenze maaso n'abategeeza nti mwana tu relation yammwe mwino gikuma neba private naye nga si secret oba nga si kyama, because tosobola gana kugulira baana bo nnyama oba nkoko olw'okubanga otya banneiba kye banaayogera. Era agenda maaso n'abategeeza nti temutya kuwasa nammwe muli bantu. Ye omuyimbi Rema ow'e Nigeria omwana mulenzi ono ku myaka gy'emito agenze maaso n'okubanga akola rekodi munnange akuba ebisaawe all over the country, era nga oluyimba lwe olwa Calm Down enono it yagifulumya omwaka gwali 2022. Enono erisiivinze double platinum certification, kitegeeza nti oluyimba luno lukoze bulungi era lw'amaanyi. Era nga kigambibwa mbu ono eddoboozi lye ne performance ye ku stage mwana tu ekutte audience y'abantu all over the country. Era nga ensinga United States, United Kingdom, Belgium, Canada, Spain, Italy, Portugal n'amawanga amalala go gakkiriza dda nti omwana asobola. Wabula ye omukulembeze w'eggwanga avuddeyo n'alabula era n'akoma ku banene abali mu government offices n'abagamba nti balekerawo okwenyigira mu bulyake, balekerawo okwenyigira mu buli bw'enguzi olw'ensonga kino kiganye eggwanga okukulaakulana. Wabula abantu bo bakoye owuliriza ebigambo byo olw'ensonga buli lwavaayo ekyo kyayogerako aganya taking action mu bufunze gavumenti eremereddwa okukola omulimu gwayo. Butereevu ne neebaza gwe mukwano gwange agyekuumiddeko nti okola kyamaanyi nnyo. Eno ye Jika Media ensibuko y'amawulire. Nsaba Mukama Katonda te abankuumire.